بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وبعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumesala Allah tabarak wa ta'ala sokusasira ebyengira n'emirembe ku Nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atuyengera mu maaso mu maddatu usul tafsiri, atwalaba ebisigadde byonna, twasembera nga tulabye ku awjihul itifaq baina al-Qur'ani wal hadithi. Tulaba embeera oba similarities ebifaanagana Qur'ani ne hadithi bikwataganirawa, tulaba mu mbeera ebikwataganira. So kati leero tugenda kulaba ku alfarqu baina al-Qur'ani wal hadithi. Alfarqu baina al-Qur'ani wal hadithi number 5 gyetuliko leero. Alfarqu baina al-Qur'ani wal hadithi, enjawulo oba difference between Qur'ani ya Allah yekitiibwa ne hadithi ez'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tugamba nti alfarqu al-awwal, enjawulo esooka oba difference esooka eri wakati w'ebintu ebyo bibiri, Qur'an ne hadithi byawukanirawa. Tugamba ekisooka nti al-Qur'an al-Karim lafdhuhu wa ma'nahu min indillahi ta'ala wal hadithi sharif ma'nahu min Allahi ta'ala wa lafdhihi min an-nabi sallallahu alayhi wa sallama. Tugamba nti enjawulo esooka nti al-Qur'an al-Karim Qur'an eyekitiibwa, lafdhihi ebigambo byennyini bye twogera lafdhu ebigambo byennyini bye twogera nti katugeze alhamdulillahi rabbil alamin, ebigambo ebyo wa ma'nahu n'amakulu gaabyo byonna byonna min indillahi ta'ala, byaviire Allahu tabaraka wa ta'ala. So Qur'ani yo ebigambo n'amakulu gaabyo nga Allah bwe yabyagala webiri. Wal hadithi sharifu, wabula ate hadithi ezekitiibwa, hadithi entukuvu, tugamba nti ma'nahu amakulu gaabyo min Allahi ta'ala, gaviire Allah, nga Allah bwe yali ayagadde amakulu bwe gatyo bwe gali. Wa lafdhihi min an-nabi sallallahu alaihi wasallama, wabula ate lafdhu oba ebigambo bineeno bya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. So nti amakulu Allah nga bwe yali agaagala bwe gali, wabula ate ebigambo Nabi waffe Muhammadi bibye. Kyova olaba Nabi waffe Muhammadi bwe yali nga mu bantu nti agenze mu bantu nti oba Shaami ng'ayogera olulimi lwayo, bwe yaddanga nti oba ali mu Maaka ng'ayogera olulimi lwawo, bwadda nti Madiina olulimi lwa hakadha wagenda mu nsi endala nga bwatyo. So tugamba wano eno nti hadithi zo ebigambo byo Nabbi waffe yakozesanga ebigambo bye, wabula nga amakulu ebigendererwa byebyo Allah tabaraka wa ta'ala byayagala. So enjawulo esooka tugamba nti Qur'ani amakulu gaayo n'ebigambo byonna nga bwe tubyogera byaviire Allah tabaraka wa ta'ala. Ate hadithi ekyenjawulo nti ebigambo bya Nabbi waffe Muhammadi, wabula amakulu ga Allah tabaraka wa ta'ala. Alfarqu thani, enjawulo ey'okubiri, tugamba wano nti al-Qur'an al-Karim yuta'abbadu bitilawatihi fi salati wa ghayriha. Tugamba nti al-Qur'an al-Karim yuta'abbadu bitilawatihi fi salati wa ghayriha wal hadithi sharif la yuta'abbadu bitilawatihi fi salah fala nuqra'u hadithi badalan min as-surati wa min surati al-Fatiha. Fala nuqra'u hadithi badalan min surati al-Fatiha. Tugamba wano nti al-Qur'an al-Karim, Qur'an yekitiibwa, yuta'abbadu bitilawatihi fi salati wa ghayriha, nti yo tusinza nayo Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'an eno tusinza nayo Allah nga tugisoma mu sala
nebifo nabatali mu sala nga tuli mu ibada yuta'abbad bihi nosomawo Qur'ani ng'oli mu ibada langa ofuna empisa nga walaba mu sala nosoma al-Fatiha noteekako ne sula otaddeko Bakara oba sula ki yonna Qur'ani yuta'abbad bihi tusinza nayo Allah tabaraka wa ta'ala. Olaba kati sasa tuli mu rukiya tujjajaba abantu mu shifa rukiya tukozesa Qur'ani kati saa zino okeyuniza ezisinga obwingi bakozesayo Qur'ani yo buli wamu mu sola n'ebweru w'esola wa mu bifo eby'enjawulo nga olaba saa zino yuta'abbad bihi basoma Qur'ani ne bafuna empeera osanga olinga asoma n'ogamba mashallah ali mu kusinza era omanya nti kyakola mulimu guli mashro. Ne tugamba wano nti yo Qur'ani esinzibwa nayo nga tuli mu ibada nayo nga tugisoma mu sola n'ebifo ebirala ebitali sala. Wali hadithi sharif ate hadithi entukuvu tugamba nti la yuta'abbad bitilawatihi fi sala. Hadithi zo tetusisoma tetusinza nazo mu sala tusomewo hadithi nti osomewo hadithi ng'oli mu sala yatugamba wano nti fala nukra'u hadithi tosobola kusomayo hadithi tosobola kusoma hadithi badalan min surat al-Fatiha nti gojewa al-Fatiha osomewo hadithi obeere wali owogambe bismillahir rahmanir rahim al-muslimu akhul muslimu yo hadithi tetugisoma mu sala tetusinza nayo Allah mu sala tibirenga naye kolesebwanga tilawa yayo isomebwe mu sala nedda. Yo hadithi kyekyenjawulo ekyokubiri ku Qur'ani eyekitiibwa nti Qur'ani tusinza nayo Allah tabaraka wa ta'ala nga tuli mu sala nobeera nga osomawo Qur'ani sala nebeera nga ntuufu. Ate hadithi tosobola kuginyigawo tikanzijewo Kawthar eno nyimpi kanteekewo hadithi eno nedda. Number 3 oba difference eyokusatu oba enjawulo wakati wa Qur'an ne hadithi eyokusatu tugamba nti al-Qur'an al-Karim nukila ilayna bitawatiri wal hadithi sharifu minhu ma nukila ilayna bitawatiri wa minhu ma duna dhalik. Tugamba nti Qur'an eyekitiibwa yatulipotingibwa yatutuusibwako Qur'an eyekitiibwa yabeera nga etutuusibwako bitawatiri nga bagiripotinga bangi jamaatan mustahirun nga batulipotinga swaba nga bangi nga kiri impossible okubeera nga bonna begatta ku bulimba nti batulimbe. Kyovulaba nti Qur'ani osanga nga ali wano e Uganda wano mu Kampala nga bwagisoma n'ali ekagadi ku booda bwagisoma. Osanga nga ali e Korea abano aboogera bitategerekeka nga bo bagisoma nga ffe tugisoma wano e Uganda. Era bw'ova n'ogenda e China aboogera olulimi lw'otategeera. Era bw'asoma Qur'ani manya nti asoma Qur'ani al-Fatiha ng'eringa eyaffe wano eno. Ogenda mu Russia, ogenda mu America, ogenze mu Holland, ogenze mu bakiika tugeze waggulu mu Cote d'Ivoire, ogenda mu Faransa, buli nsi wonna Malawi wonna obogenze Qur'ani esomebwanga efaanagana so nti yatulipotingibwa nga bagiripotinga bangi. Kyobulaba nti twagikwata kirindi ne bwogezaako nti ogijjewo ogyoshe tuddamu ne tugiwandiika buto ng'ate era efaanagana n'eri gye baasoma basahaba. So nti Qur'ani yo yatutuusibwako bitawatiri nga basahaba bwe baagisoma omugigi gwabwe ogwaddako bwe gutyo gw'abatabiina hatta kuffe Qur'ani bwetyo bweri. So yamba nti Qur'ani yo yatutuusibwako bitawatiri. Wal hadithi sharif ate hadithi zo ezekitiibwa tugamba nti minhu ma nukila ilayna bitawatiri muzo mulimu ezatulipotingibwa oba ezatutuusibwako bitawatiri nga baziripotinga basahaba nga bangi. Wa minhu ma duna dhalik ate muzo mulimu ezitali ezo mulimu ezitali za mutawatiri nga tulina hadithi ezimu nga ziri ahadi nga sahaba omu bw'ati yagiripotinga. Olaba hadithi ya innamal a'malu binniyati yali wano agimanyi. Hadithi eyo yaripotinga sahaba omu yekka Umar ibn Khattabi
naye n'agijibwako yali sahaba omu, tabi omu, hatta tabi omu mpaka ku Yahya. Then yatuuka awo netandika okubeera nga eripotingibwa basahaba abayitirivu. Nkati nga mulaba mu kitabu ekya Musalahul Hadithi, mu kitabu ekyo nasomesa ku mutawatiri, mu Musalahul Hadithi mujja kwetegerezaawo. So tulina hadithi eziri ahadi nga zaripotingwa sahaba either omu oba babiri oba basatu. Tuba ne hadithi ezaripotingibwa bitawatiri. Naye ate Qur'an ekinjawulo ku yonti yonna yatulipotingibwa oba yatutuusibwako bagiripotinga bitawatiri. So nti bagibeera nga bagitutuusaako mu kirindi ng'abantu bangi. Number 4, enjawulo ey'okuna tugamba nti Al-Qur'an al-Karim la yajuzu riwayatihi bilma'na بخلاف الحديث الشريف فإنه يجوز روايته بالمعنى. tugamba nti Qur'an yekitibwa Al-Qur'an al-Karim la yajuzu riwayatihi bilma'na, tokkirizibwa kwera nga ogiripotinga Qur'an ng'oyogera amakulu gaayo gokka, nga bunagamba nti beere musanti Allahu Akbar gwete riwaya Qur'an ng'oyogera mu makulu gaayo mu Luganda. Amatendo gonna amarungi ga Allah oyo omusasize w'ekisa ekinyi nga gwolisoma bwotyo mu swala, tugamba nti eswala enfu. Qur'an teripotingibwa bimaana nedda. Noba nga omanyi otya Qur'an okugivunula yo tusooka kusoma aya yaayo n'oba ogenza tugamba nti qala Allahu ta'ala fi mikam tanzirihu, Allah yagamba mu kitabu ky'ekitukuvu ky'amateeka. Kati n'otandika okubeera nga osoma aya yennyini n'olyoka otuvunulira. Osooka n'osoma aya yennyini mu lulimi lwayo, then mu riwaya yaayo, then n'olyoka oyogera amakulu gaayo. So nti Qur'an yo tekkirizibwa gwe kubeera ng'olipotinga amakulu gokka oba kugisoma riwaya yaayo ng'osoma makulu, nedda. Kyova olaba nti era mu swala tusoma al-Fatiha mu lulimi lwayo wadde nga tumanyi Oluganda. Kyandibadde sekyali kikkirizibwa singa wano ngaffe abali e Kampala Abaganda twansomye mu Luganda, abali e Jjinja ne bagisoma mu Lusoga, abaliwa naye Qur'an yo esigala mu riwaya yaayo tugisoma mu lulimi lwayo Oluwarabu. Then ne tugamba waneeno nti bikhilafu li hadithi, okwawukana ku hadithi asharifu, hadithi entukuvu ezo, fa innahu yajuzu riwayatihi bilmaana, zokkirizibwa omuntu okubeera nga alipotinga n'amakulu. Nabbi waffe yatugamba mu hadithi bweti, nabbi yalinga atuuse waka yasookanga kusenya n'olipotinga bwotyo, kyo kikkirizibwa mu hadithi. Naye ate Qur'an osooka n'ogiripotinga riwaya yaayo, tekkirizibwa kubeera nga olipotinga bilmaana. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba bwati ne bwati, era bw'otuuka mu balaaga waliwo tukkirizibwa okubeera nga otuusa, naye era tulina level tutuuka. Mujja kuba mubiraba mu maaso eyo tusomera ku balaaga inshallah tabaraka wa ta'ala mu madatul balaaga. So tugamba nti mu irimu ya hadithi nti Qur'an ey'ekitiibwa yo tugiripotinga kubeera nga ogiripotinga oba osoma riwaya yo bilmaana. Naye hadithi so osoma amakulu gokka n'ogenda wa hakadha. Kyova olaba Qur'an ezisinga obungi eba ya Luganda basooka ne bateekayo Oluwarabu ku mabbali balyoka bagivunula wano mu Luganda. Ne weba ya Luzungu bateeka wali Oluzungu wali waggulu oba mu mabbali ne bateeka wali Oluzungu. Ne weba ya Luswahili hakadha bwetyo bweripotingibwa. Naye ate hadithi osanga ekitabo nga kya hadithi nga ziri mu Luzungu zokka temuli mu Oluwarabu n'olumu. Osanga ekitabo nga kya Luganda hadithi 40 gali omwo hadithi 40 nga temulimu n'akagambo k'Oluwarabu yadde basmala. So byo bikkirizibwa okubeera nga obikyusa mu lulimi lwabwe yagadde. Era waliwo ebitabo bingi by'Oluzungu ebijja nga byogera ku nga bya hadithi naye nga biri mu Luzungu lwokka, bingi nnyo byo zikkiriza. Naye ate Qur'an yo kiri awula n'osooka n'oginakala wali mu lulimi lwayo riwaya yaayo, then n'olyoka ovunula. Then tweyongerayo mu maaso wano nti number 5, enjawulo ey'okutaano wakati wa Qur'an ne hadithi, tugamba nti Al-Qur'an al-Karim mu'jazun
بلفظه ومعناه والحديث شريف ليس كذلك. تقام بوانونتي القرآن الكريم قرآن يكتوى agamba nti mu'jazun yo kyamagero kyalema abantu al-ityan bimithlihi okuvanya jefananyiriza mu'jazun Qur'ani abantu twalemererwa fena niwe twegatta okuvanya dene ayemu bilafudhihi mu bigambo byayo wa ma'nahu n'amakulu gayo tituveyo kwa dene sulemu wadde aya 10 wadde ayemu yatulemu okuvanya nayo nga yefananyiriza Qur'ani yekitibwa والحديث شريف ولا حديث شريف أليس كذلك yote bwetyo nyingi nga ziri mawudhu bazigunjawo nabbi yafa ne boogera ebintu byatayogera nako yadde hatta liyawm waliwo abakyagunjawo hadithi kuba balipotinga ne bajiwa Abi Hurairah nti yagamba nti nabbi yafa yagamba bw'ati nga nabbi tebyogerangako yadde mubimanyi namwe bulungi waliwo hadithi ziri mawudhu nga zo bagunjawo ngungi tezaliwo ku mulembe wa Nabbi Muhammad na nabbi nga tebyogerako yadde naye nga weziri. So hadithi yo zikri zo isoboka bulungi omuntu okuvayo ku mashana n'atandikawo hadithi nga tebanga nayoko. Then ate Qur'an yekitibwa yo mu'jazun yalema teri wadde asobola okuba n'ekigambo yadde ekimu ekya Qur'an. Nga tumaliriza tuli ku farku esembayo enjawulo wakati wa Qur'an ne hadithi esemberayo ddala y'omukaaga tugamba nti al-Qur'an al-Karim kulluhu sahihun musnadan wa riwayatan والحديث شريف منه ما هو الصحيح ومنه ما هو الضعيف. تقام أنت القرآن الكريم قرآن يكتب كله يونا وكله يونا صحيح نتوف سنديايو سلسلة ورواية